Now only we know. So go out to Kaluta. Now we go to the Muankusi. Kapote Chino Kolonya Sweza Wama Wiche. Asinde Ketika Yoni Muankusi. Akukata Chino Kola Kitaburi Muankusi. Kano kayimye kalita kumutima. Nange nebu zazani wama. Webafuma mufana nechima. Kani kuwa shosi neziwuma. Gana soba spam nebyuma. Gabala labagamba. Ada kube simu abana Uganda. Amanya go gwani amatufu soka weyanjulira abantu akumanye bulungi kati. Tuve mu amanya ganga amatufu bampita Sentongo Paulo. Full figure akutumidde. Nange mutumidde ate simulabe wange. Mwagala. Tapping screen mulyobu abantu bali omutwalo gumwe 12 ate nga kimanyi bagenda kwongera bawere mitwale 2 kuba twakatandika Uncle Pazo sawa yo najja ngambye atata parking tutandike yangambye Uncle Pazo yangambye kiki ekikukuzanga obuswiriri buno nga wefananiza muyita muzeeyo omanyi bangambye bayo muyita muzeeyo wamwe anti zeno eno nature yange okufadde obuswiriri obukuza wakula ne mbujjako buli wabusala bukula omusala bukula mu wiki emu babukomeyo wanyi tata Kafero yali muzeyi wa oba muganda okuba olinge omufaanana nnyo olinga muganda we yali muzeyi wange muzeyi kati mu baana golooza oli wakumeka simanyi Leba kuliko be nalabira ku musaayi ani mu baganda babadde mukwano gwo Stella yekyaliwe nnyo n'okutuuka ewaka eyanyaniriza kati gwe bakugamba ddi nti oli mwana wa Kafiiro era ani yakugamba eyangamba yono anti owefoti eyankuza anti kusaidi ya mama wo kusaidi ya mama yakugamba nti Kafiiro ye muzeeyi wo ye muzeeyi wange muzeeyi wamulabako wangi muzeeyi wamulabako muzeeyi kuolo nze natuukayo nga bamaze omuziika nedda ngamba nga akyalimu nga bangambako yajja n'akulaba ngamba omulabako n'amaaso gwe wamulabako face to face nga tanabakufa saamulabako face to face natuukayo eno nga noonya kika nange bantwala butwazi bakutwala butazi anti wo natwalibwayo kojja kitegeeza mukyalo watuukayo wakumanyi mukyalo jjajjawo wamulaba bonna teri atamanyi ne taata Nenda akumanyi taata Nenda amanyi baide taata Nenda yagawa wakutunuulira obuswiriri buno ofaananya ddala muganda we engalo zino olinga muganda we zino engalo zino zireka zikuba gita yalabira ddala taata Nenda yagambira ddala oli omwana buli omutumya ndabira ddala nga wangi ye gwe yaloota taata wo oba oli muganda wa ina akapaafu kuliri Pazo bwe yagamba wakapaafu wayi wakapaafu namulaba kulo muganda wawe oyo yani erinnya lyo ow'enviiri bweziti eziringa eza Didier Drogba waabwe Bruno oyo muyaye yali azze buzi ku DNA yali azzenga agambakawo DNA esanga emwene eba yange ndozanga manyeekikawo timo mbadde enuddola akabiri ka Didier Drogba iri Pazo yagamba baka akabiri kana akabiri kati Sentongo wasoma kwenkanawo wasomera ddala Sentongo kwata kiwaki tewayongerayo paka mu university anti nali nyeweerera musajja wange oli weeweerera senior 6 wakola combination ki nalindi ku midwife wasoma wa midwife Sentongo senior 6 ya mwaka ki ya midwife wabulabane tapping a screen muna Uganda zuku seyebase tuli wano ne Sentongo bagiyise a chat with Sentongo Paul ngera ndi the biggest the baddest Barista Timo El Chapo Mona Lisa oyo ye mummanyi needs no introduction Barista Timo
wasoma chi usiya 6 ba midwife mwe namba tumiddeko Sentongo abantu bataaganze kigambo midwife ekyo kyoyogedde kugambe nakisomera sedize kasese nursing school naine ndaba bikalu anti combination je nkubuuza midwife tebabera na combination timu oba wakola combination wakola science sciences bokola gundi ki baga biology agriculture geography no fundikira ngo midwife baga wakola tina kubanga wakola mu subject ki subject esinga nnyo okunyumira biology ate ART nayo kweri bagiyita kyanti biology is B eriki in full nga bonogamba SST is social studies so what is bag in full biology ogitusi is a branch of science don't biology Sentongo tutwale epola ogendo kyusobula mu bose Sentongo odayo nosoma funa ka business ko tandika abantu bakusiimye fefe ne timo tukulwanirire twagadde je wano ku kibozi olebe butavira mwawo femu ye kusalire bwerere njagala okwabaza abaana be Western region abana be 40 mwamusondedde sente neka nakozera musonzire millions 2 nemtwara na nena na kasa bamutondedde million 2 nemtwara na nena na kasa yes abana be 40 nga mahere na plot ne plot bamwadde amahere na plot nto ne plot bamwadde that is very good kaka ina plot asobola okusonda nakolayo nazimbayo rooms 2 nava mbupangisa kituufu ate rooms 2 za sente meka tezirina sente zamu Chemanya milioni yabasobola okuzimba. Ngamba soko omuterewe ennamba z'essimu then nga bwatuulya kyagenda okukola mu ssente ze bagenda omusondera. Mwina essimu gye mwesiga. Kale. Bampadde olukusa omanyi munsalako nnyo ebigambo. Timo obaddewo nga Sentongo okkiriza bateeke ku yange. Kale. Saagala kuneekwasa wano bampadde olukusa omanyi bamanyi okunteeka mu bigambo Timo. Katika enamba eneleta manyaga Kigundu Bruno Collins togikubako terako buteezi Sentongo sente mbegayiridde tumutereko omwana onadde ewaabwe 40 akyusa obulamu bwe tuve mu bintu by'okumusekera n'okumukola mu bumiimu okitegera Sentongo abantu bagamba nti Kafeero mwesibako bwesibye bakakase gwova ku kyovu bali all of the kyogamba Kafeero mwesibako oba bituufu gwe bagamba omuzeeyi w'omumanyi ennamba ereta manyaga Kigundu Bruno Collins togikubako wabula teekako ssente mbeegayiridde bannayuganda let's behave kati olaba ekigenda ne kinnuma nnyo okulaba nga oli n'avaayo n'akomentinga ekigambo nga takirinako obukakafu tuno ine ya MTN naye ogiteekeko omulundi gumu MTN aliwo oli ngina kusomerako ya MTN MTN waliwo ataddeko olukumi omuyita Hatamale thank you very much yes 770 415 352 ereta manya kyani aliganyira Christopher gireta yes na receiving nusu lukumi wano ku Airtel bana Uganda muri abantu gumuka kaga mwenawe muterako sente ngo 10 kitegeeza Sentongo yes waliwo mutereke 12 mugenda bwe mutyo ngawe tutera okola ku kibozi 10 muri abantu 16,000. I want to see this boy's life changing. Salimawe kata nkulabyeka osoko tuweleyo Sentongo emitwalo 10. Twabupere waliwo ataleke 15 bamuyita Faisal. Thank you Faisal. Ali kunasooka tuweeyo 15 Sentongo nga bwatunyumiza 15 zokka.
Entonga bwanyumya webale Timo webale. Yes. Buli omaso katuweye tosoka kwepika nnyo soko tuweye 15 orabe embeera bwetambula. Yes. Yes. Toka mutuweye 15 tulika abantu gumuka kaaga. Waliwo atandeko omutwalo gumu bamuyita Stella, thank you. Sharon Magala, thank you. Tendo abantu batandise okuyiwako sente. Tendo, yes, thank you. Kamusimbe ne MTN eno bateekayo. Yes, 12 muteekeeko bannaye Ssentonga bwanyume mbozi. Njagala bannaye bannayuganda tukwatire wamu tukyuse obulamu bw'Abaganda baffe bano. Ssentonga naye atali twerabira ab'ekiboozi. Sente ziriika. Timo tuwezeze emitwalo 10 gitandise okujja sente ziweze. Sente zitandise owera tugende bannaye. Amusimye Bruno. Kugenda tuweze posti ziwataddeyo buli muntu obadda yeesuuze live eno. Era buli ali kuno soko sharing live ku bantu 5. Sharing live ku bantu 5 kuba abantu abamu temanyi tutandise. Musoke mu sharing live tuwerewa n'abantu emitwalo 2 Ssentonga afuna abantu abagenda omuyamba. Sharing live Ssentonga tojja emitwalo 15 Timo bakatekako emitwalo 15 bana Uganda. This is history in the making, guys. Let's do this. Yes, this is history in the making, guys. Banange tapping a screen sharing live abantu bawere Ssentonga tumuyambe bambi. Bili emitwalo 2 kati batandise batandeke emitwalo 2 Timo. Tuli mitwalo 2 mugumu 2 Ssentonga mashine ainogenda zimbe uprotie. Ssentonga jeko ne kofira. Ofaite dala omugezi pawe. Mulebe olosembero. Wama Bruno nina ekibuuzo. Kati Ssentonga bakugamba ati ogenda mu DNA wategeera ki gwe muli wategeera ki? Peter Amala awo tulina meka toto. Ziri meka. Timo tulina emitwalo nga 5. Emitwalo 5 tugende bana Uganda. Let's go guys. Tugende. Nabe Kenya bali mu kuyiwako sente buli omu. Timo tuyingide emitwalo 6. Tugende maso tugende. Ssentonga mashine Ssentonga katuliza Timo awa Timo. Ssentonga wamambadde kubuuza we bakugamba nti katugenda ku DNA. What came into your mind? He accepted. Tewalabanga abakuwakanya. Abampakanya nakkiriza n'engamba kange ne ku musaayi improving ngende ne baganda bange tukakase kituufu ya muzeeyi n'engenda naye ebyavaamu byali si birungi. Kati we bakugamba nti DNA kubodde wawulira otya? Naguma ate nandikoze nti ovola bazze maaso gammwe. Lwaki abantu bali bakuyita mufere? Nti olimba olina kudde wammwe simanya biki? Akugambye abantu boogera bakomentinga n'essaawa zino wano wali watakwagalizaawo. Nze abatanjagaliza bangi. Ebyo bangi naye nze sibafaako kasite abantu banjagala kyekisinga obukulu. Nange mbalaba bulabi nasalawo n'enguma. Kati bwogende essaawa eno Ssentonga oli musajja mufumbo oba obeera wekka bibyo bya kiyayi? Ndi bw'omu noonya. Oli mu kusaakinga? Saakinga. Oyagala kikazi kikyabina kitono. Ssentonga tugenda mukolako agenda vva wano ng'afunye ekikola ky'ebbina. Muwanguzi twamusootinga twamufunya ssente ne tumuwa ne kibulaka panther kishuga mami. Ne Ssentonga tukuwa ekyebbina. Nakyo njagala. Ssentonga yagala bbina. Balisa wetogera tuwezeze miliyoni. Balisa tuligira miliyoni. Abantu bansobera. Ensi yonna ekugamba ndi live oli mukunkubira simu bannange mundeke. Wow. Gwe Timo. Ayayaya. Kano akasajja nakalabye nga ka mukisa. Simu ekyo ekiwalaata. Toko kebera balance.
nyiga balance ogikebere. MTN is full. Ha! Lete MTN endala. MTN ndala. Kino kikakula NMTN. NMTN. Ah, soma. Zijja kujjula bwe tuzikyusa. Nakugambye bane soma MTN 0394 Nafa muandike mu comment section yao nafa 55 32 Ileta manyaji Ruyonga Gilbert. Hiyo MTN endala 0394 55 22 Ileta Ruyonga Gilbert. Yeah. Kati ani nafa timo abantu emitwalo ebiri. Kibire balance yangu anja abantu no buy information. Nafa banange wandika wanse yafa. Awo nafa nga steto nga hepa. Awo nafa. Obayiti moze tisizo kusanyusa. Setongo ezo seta abadde nazo, abadde agenda sula nazo. Tuli mu kukyusa bulamu. Ozira ki? Tosikinga mutima gwa muno. Sia. Mutulekemu. Sentongo lero lwe lunaku lwo. Today is your date. Wakola business watandika ne capital wa mitwalo 25 leo tugenda kuwa capital ategerekeka. Obere Timo singa amanye 40. Timo wali watu zirisiza amazina g'ekisiro atwadde message y'ekidongo. Emitwalo giri 7 atwadde message y'ekyenda natuzinisa amazina wano naye bana Uganda muli bayaye. Nawandise ki message waiting. Ala banaki. Chikabuka neka tugende maaso. Bana esimu ereta manyaga esimu ezeta Ruyonga Gilbert. Ruyonga Gilbert zonna MTN ne Airtel. Omwana ono mugezi. Temwagaddeko Timono omwana MTN ina sene mikawo. Mugezi ate mukebelezi badde meka. Ana mu ebiri. Mukakaaga kitegeeza tubadde ne milioni nga tuire milioni ng'emu emitwalo nga nkaaga. So far. Ago tugenda maaso. Abantu emitwalo 210 Timo babulire ekyokukola. Bakikole nga yuli. Buli omu atuweeyo 15 tubeegayiridde bana Uganda. Omwana ono mbadde mumutusaba bane mulete Sentongo mulete Sentongo. Buli omu atuweeyo 15 Sentongo agenda atandika obulamu naye yeetereze. Tesina kye zigenda kukola naye zigenda kyusa obulamu bwe. Tuli abantu is not working mulimba nammwe ine receive vinga sente. Teka mu 0394. Eleta Ochagira. 5232. Eleta Ruyonga Gilbert. Eleta Ruyonga Gilbert. Ochagira. Kanso. Sentongo ina yakayimba ko mugenzi ko manyi. Sobola okugegenye mzee. Tugegenyezeemuko. Soko inetereze namba. Enamba terisibina. Sente zizino zijja namwe namba yeri pindi. Enamba eri 0394552232. It's an MTN number. Ruyonga Gilbert zonna zireta Ruyonga Gilbert. Echagira sente zizino zijja wano. Tekako. Wamayimba akayimba. Wali watu welezo omutwalo Bank of Africa. Thank you abana Uganda. Mwenaye muterako omwana ono sente kikola. Tuyimbira yawa kayimba ka Paulo komanyi. Ndeya kayimba ka mzee kamu. Buladina ndibakoya mwana wangu ogenda mu mirembe mu mikono gy'enswa yange namwenda taddo tuzo tutono enkaramata bwejjanga n'otusonseka ng'olwendo buladina ng'osenako otulala munywako otulala n'obatika simanyi oba otegedde ensonga kunyolamu ebintu atategedde ng'ogamba Brandina ndiba kwa yagosi nyumira mu nyumba za muzeyi. Aba Airtel balaba twakasendinga emitwalo 15 musigale nga muteeka ko bana mmwe Airtel teeka ke 15 nga Timo yabagambye. MTN zile emitwalo 5. Yes. Kati akayimba ngo kayimba mu rufoti mu rutoro. Ati na accent big. Deno obusajja yangambe kirasosobuga obusajja lo yewa nnyo ulemugamba yokera olutoro nga nze ni musajja muganda. Nje kali musajja oba kafero mutoro ya muzala. Seto
Setogo. Soko jewalo lako tima ina byakubuuza. Aha. Oba Kafeero gogamba uwe yali mutoolo. Kuba olutoolo mpulira oluyimba mu lutoolo. Bibaawo. Kisinziira mu accent. Kati kankubuuze kati walinga DNA eziwedde wewavaawo waddawa. Nasooka nengenda keye Kasese nga tezinadda. Eti ezitanadda. Bwe zadda nengenda keye Kasese. Nali ndina omuntu gwengenza okulaba ku lekikatu eyo. Kati ne batugamba bajja tutwala South Africa baddemu batukebere ffe abaana ababiri. Nze n'ono amazima gali nti teri n'omaaso akukiriza nti ono omwana si wa Kafeero. Ono omwana wa Kafeero yennyini ono. Like father, like son. Wallahi. Era biki byolaba timo byogambe byamufaananako. Omuvubuka ono omulaba omutwe gwe gwa kitemaatema, obubaababa, obuuso. Olaba ano ekyenyi kyonna wallahi akasajja kaamumalayo. Naye kati DNA oba yo yali mu bbiya ngeri gy'onywa ennyo. Kai, Setogo. Tabula DNA eva ku mwenge. Mwenge nagutta. Gwesonyiwe. Kituufu. Kati bu girlfriend bo bwe 40 bukulaba. Oyinayo girlfriend ye 40. Obudde mbulina. Toyina budde bw'abawala. Sibulina. Nkwagadde nnyo muganda wange. Kwata wano. Awo ogenda kugagawala. No wanda walina milioni 7. Wakula n'ofuna milioni. Toli mu bintu by'abakazi. Abakazi baviireko ddala abasiga okujja ng'osanze omutuufu. Tuli mu generation erimu abakazi abafere baalaavu. Oba oyagala kuwakana buuza muganda wange Timo. Kati kofunye sente ojja balaba nga bakweyimisa obuyimba. Bajja kuyitanga Dise Sento handsome. Begendereza abawala b'e Kampala Sento begendereze ddala. Akawanvu. Ojja nga bagamba ofaananamu Abanyarwanda yegwe Sentongomana. Manya Sentongomana. Choka Sentongomana. Chikabuka.